Oluvannyuma lw'okukitegeera nti poliisi ebadde yayiiriddwa dda ku kisawo e Namboole gye babadde balina okukung'aanira, aba-FDC basazeewo basisinkanire ku ofiisi y'omwogezi w'ekibiina Ibrahim Ssemujjung'anda esangibwa e Kireka. Abawagizi bano obwedda bayimba ennyimba eziwaana ekibiina kyabwe era nga wayise akaseera katono eyaliko pulezidenti w'ekibiina Kizza Besigye naye n'abeegattako. Mujjo mubadde mubalaba nga bansika mu radio station okwogererako kubeerako tteeka kiri oba omenye oba bw'oba omenye etteeka lwaki tebakutwala mu mbuga z'amateeka ne bakuwaabira. N'olwekyo kye baliko bya bufuzi kulinnyirira eddembe ly'abalala, kulaba nti teryavuganya, kulaba nti teryawakanya. Bano basazeewo beeyune ddene badde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekisangibwa e Najjanankumbi oba oliawo gye baba basisinkanira. Besigye, Patrick Boy Amriat Ssemujju n'abakulembeze abalala bakulembeddemu bannaabwe okugenda e Najjanankumbi era obwedda mu Kireka bagenda bawuubira ku bantu baabwe. Poliisi bano ebadde tebava ku lusegere. Wano wonna abawagizi baabwe obwedda bagenda basaakaanya. Wakati wa Kireka ne Banda, poliisi eyungudde basajja baayo okutangira Besigye ne banne okweyongerayo ku lugendo lwabwe. Abawagizi ba FDC kino kibatabudde era abamu ne bava mu mbeera nga poliisi okubakkakkanya ttiyagaasi avuddeyo. Akavuvung'anao kano katwalidde ddala akaseera akawerera ddala kumpi ssaawa 2 nga ttiyagaasi bw'awummulamu n'addamu. Wano Besigye bamukubye amazzi katono gamuwanule waggulu ku mmotoka gy'abadde atambuliramu. Ababaddewo ttiyagaasi nabo tabatalizza era ng'ab'amawulire nabo balugendeddemu. Ebyentambula nabyo bisanyaladde okumala ebbanga. Poliisi erese ekimotoka kyayo kisobola okusika emmotoka ebaddemu Besigye, kyokka obwedda omugwa wa poliisi gwekozesa gukutuka nga bakasimbula. Waliwo omugwa we gukutukidde, emmotoka ya Besigye n'ebaddukako wadde ng'oluvannyuma akwatiddwa. Nalemererwa na parkinga motoka ye wakati mu luguudo ne bagisiika kati alina galama. Onyanga agamba nti bano babadde tebaafunye lukusa kuva eri poliisi okukuba olukung'aana luno. Naffe netugamba ngeri temututegezezza na meeting meeting tegenda kugala ki kugenda mu maaso. Bino nga tebinaba kubeerawo, Besigye atutegeezezza nti wakusigala ng'alwanirira eddembe lyabwe. Poliisi omulimu gwayo kati mu Uganda kwe kulinnyirira eddembe ly'abantu, kwe kumenya amateeka. Sebakuuma amateeka wabula bamenya amateeka. Tukitegeddeko wadde Besigye akwatiddwa, omusango poliisi ebadde ekyagusirikidde gwe muvunaana. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.